olwaleero mu maka gange ne mu bannange twandibadde musanyu kubanga ennaku si nnyingi nnyo emabega lwe nafuna essimu okuva ewa kitaffe Ssaabasumba Dr. Cyprian Kizito Lwanga n'ampa amawulire nti omutukuvu Paapa Francis annonze okubeera omusirikale we. Era ennaku sizeewala nnyo, era kitaffe Ssaabasumba lwe yankubira essimu n'aŋŋamba nsazeewo ku lwa Paasika olunaku olwaleero tijja kubambaza ebyambalo Paapa bye yabaweereza. Tekisobose. Mukama Katonda alina engeri gy'ategekamu ebintu bye. Vika Jeno waffe nange ndi munnakyaggwe muno ewaffe bajjo wano mu Seeta Parish. Vika Jeno waffe ayogedde bingi kitaffe Ssaabasumba syandiyagadde embiddemu. Naye nze ku lwange nasooka okusinkana kitaffe Ssaabasumba Dr. Cyprian Kizito Lwanga nga yakadda okumaliza emisomo gyo egya PhD. Jjajjaffe Kalidinaali n'atulonda ku lukiiko olulabirira bakateeyamba e Nalukolongo. Nga ssentebe waffe yali omugenzi era naye omuserikale wa Paapa John Ssempeebwa. Nga kitaffe Ssaabasumba nga ye muwanika. Obuwanika obwo yamalako emyezi nga3. Kitaffe omutukuvu Paapa n'amulonda okubeera Bishop omubereberye ow'e Kasana Luweero. Kitaffe Ssaabasumba yankwata ku mukono n'ajja ne fayiro n'aŋŋamba, Manuel, obuwanika mbukulekedde. Olina okukkiriza oba tokkiriza mbukulekedde. Ne tusigala nga tuli ba mukwano. Mukadde waffe Cipriano nzaalwa ya Mulugazi Diocese, mwana waffe. Ffe ng'Abalugazi abadde emmunyenye eyo yonna gy'abaali. Ate kubamu ku ffe tumwenyumirizaamu nnyo kubanga tubadde naye emirundi mingi. Tumwebaza nnyo kubanga buli wonna waali abadde n'ebirowoozo eby'enkulaakulana. Bwe tukomawo kuno nadda e Lubaga, Kalidinaali Wamala nga yalyo atandiikiriza Weekembe, ne bansaba mbeere kakiiko ke akatandiikiriza Weekembe. Nzijukira omulundi ogumu wanajjaga kujjayo mayindi ye n'okulowooza kwe okw'amaanyi. Tuli mu meeting aleese proposal pages nga 3. Tugitunula tugiyuza netutegere netugaa nti kati yeetaaga kutereeza bupya. Naga tukomawo ddi, it was a Tuesday, naga tukomawo ku Friday. Tugenda okudda ku Friday nga producinze buuku endala ya peegi 5. Kalidinaali n'akola comment n'agamba, omanyi ono omukulu alina yingini y'amaanyi mutu. Archbishop ate kati Ssaabasumba awummudde. Ne munoonya salina mu bwakasera ne mwagala naye nanjagala. Namulabamu ebintu 3. Lwaki nze namufuula mukwano gwange ne mukwanira ddala. Namusanga nga musajja mugezi, nanjagala nnyo okubeera n'abagezi. Musajja ng'ayagala eddiini ye ate omusajja ng'ayagala ensi ye.
ate nga musajja mukozi naye nga njagala okubeera omukozi. Buli kyeyakolanga nakigobereranga. Yes, I could crack jokes wakati tuli mu mazukira ga Mukama waffe Yesu Kristo. Naye essaawa zino mbadde ndaba ku mawuliro nti oba amazukira gano ga kiyongobero kuffe kubanga tufiiriddwa taata waffe, tufiiriddwa mukadde waffe, naye kyokka tulina ensuubi era kituwulidde mu ssomo erisooka. Mu kaseera kano mukadde waffe ekyasinga okwetaaga ze ssaala, era essaala ezo nga bwe tuteera okuyimba n'ensuubi nti zimwanguyize ate atuuke ku lujuliro olw'oluberera. Mukadde waffe tubadde naye wano mu Pilgrim Church, Eklezia Namasi, tumujjukirako bintu bingi. Yesu lero asinze sitani n'olume lusine kulu munakwe kulu razukemu elusinga musanyu tumubiremu tuyimbe wamu haleluya musine kulu. Bago